Tuwaniriza ku mutu gwaffe okumanyikidwa nga Uganda Mukamooli amanya ndowooza wa Ntambi Jimso kansubire muri stede tuli Kololo right about now twagala kubatuusa ku biki ekife Kololo sende Sheebah ani atekinze over abaana ba Sheebah banange banyiridde leero luno abana besaze obugoye abaana basini bawera mbu ani asinga so like today twagala kumala egayangano bagamba Sheebah yasinga sindi yasinga simanyi guwagira naye tukutuusa ke kife Kololo Kati abantu batansobidde okuba nti batuuka banamole we bali eno abayimbi abenjalo batanso okuba nti balaga side nalabye Palaso ne Sheebah nga bakola rehearsals ku Maestro Studio Jo nengamba ye omukono gadda wat so like katsoke tubatuuseko ebife Kololo then tukomewo Uganda Mukamooli gwe mukutu gena maso kubato subscribinga follow like tukena maso bampita Ntambi Jimso bambi Kololo eri waneno ngano liko maluna ku lwaleero timu Sheebah timu Sindi olunaku lwaleero twagala okulabira ani mukazi ani mukyala okisegeera ekintu ekyo so abamu bano mulaba bantu basiiga ge makati ga stage omu agenda kubeera wano wembalaga omulala agenda kubeera wali oliga atambula ali mu yero so bw'oba tanaba followinga page eno please do because sagala missing moment yonna kigenda kubeera massive ngenda kubanji bawa bulungi nnyo okay yeah Ramsey thank you for the follow guys abatanaba ku followinga abatanaba ku subscribinga ku YouTube channel yaffe please do subscribe to our official YouTube channel Mamelo Media Yugi, Instagram Mamelo Media Yugi. So this is it man. Eva mbagala bawe kisinga abantu batuseddala kwa bakyesudde nga bolaba naye nga mwebali ate bakyayinka ekiri ku mulyango kyo simanyi bwe nyiza kukibanyonnyola naye embeera yo bwetisofa bweri bwesi bwekigenda okubeera olunaku olwaleero stage mutawaana mwereere kati abebyuma byo bakyasetinga fangoni girl wow mwana wendaba omwana ng'ava mu fangoni ate ekyo kindeetera amaanyi ne vibe yakabi webale nnyo era Justin webale nnyo okubeerako so embeera bweti bwegenda okuba naye akakuba ekira kikutte waggulu nga bw'okirengera simanyi oba enkuba egenda kutonnya naye tusabe tetwagala nkuba etukyankalanye kuba yo bato mulina okugifuna mu mbeera yonna mu mbeera kyekyandeese amangu ku venue nsobole okuba nga mbawa update okuva essaawa eno paka essaawa 6 ogw'ekiro nazze naabye nazze ndidde nazze nsindozera olaba ne jaketi gye nnyambadde lwakwate musobola kundaba kanji balage nazze netegese jaketi eno gyolaba eno jaketi teyitamu nkuba jaketi eno gyolaba kofira yange ate ninako ne waggulu kyesobola okwebikka nenziiza enkuba nebeera nga tentuukako so guys ng'embeera bw'osobola okugiraba ekintu kigenda kubeera massive olunaku olwaleero tegeeza munno subscribing ku YouTube channel yaffe at Mamelo Media Yugi kigenda kubeera massive we are going to be live loud and clear so please make sure ofuna data amala make sure ofuna data akumala kansembeze kanzumingako stage eno mugirabe bulungi stage of big artists abayimbi abakyala ababiri aba favorites ba Uganda betwina bagenda kuba bayimbira ku stage eno olunaku olwaleero nga bw'osobola okubeera nga olaba embeera bweri buli omu ali mu kwetegeka kw'amaanyi nnyo kwa kika kya waggulu nnyo embeera eri taratibu however akakuba kaagala kutonnya naye katusuubire gundi bamusasudde ono ani akwata enkuba munne wa Abitex bamuyitaani waliwo oyo promota agema enkuba oyo so balina omuwa
bawa sente enkube yagikwate mu bbanga ekira kikutte evibe eri waggulu nnyo oza mukiwulira naye guno ogusajja gwa yero nga gwetalaatala ku stage gwagala kubba bululu western voice yabamuyita balamu bamuwe sente ageme enkuba nendaba omusajja gwa yero gwetalaatala sima bagwagala kubba bululu sound mugiwulira loud and clear ekyuma kiteekeddwa nga bw'osobola okubeera ng'okiraba so atannaba kufollowinga please follow atannaba kusubscribinga ku YouTube go do it as soon as possible Mamero Media UG Daniel ogamba otya embeera bwetyo bweri amutano netolole mukombalage behind the stage oh sure oli muyimbi are you an artist are you an artist ate lwaki bannaye ogenda kuba y'amaanyi waliwo omusajja ogubadde gwambadde obujoozi bwa gundi obujoozi bwa maaniyo saundi njagala balengezaako baka stage kagala kutonya yebaka stage tenti n'abagambe zigenda kubeera nnya era nga bwe muziraba tenti emu ya Sheebah eyokubiri tenti emu ya Sheebah eyokubiri yabadansa be n'abayimbi abagenda omuyimbirako nga bw'osobola okubeera ng'oziraba bakyaziteekateeka teni eri emabega yasini ne badansa be n'abayimbi oza muziraba so there is no cheating tonight. So I don't want you to say so eno segibweze weziri bannaye abantu bange nasalawo okubaweereza munnaye so ekintu kyoyinza okubeera nange nga osasula kwe kusubscribinga ku YouTube channel yange YouTube channel yaffe Mamero Media UG tukuza talenti z'abaana okuviira ddala mu ghetto
netubera nga tukuza talents zaabwe. So go subscribe to our official YouTube channel at Mamero Media UG, Instagram Mamero Media UG, Facebook Mamero Media UG. Nange nfuniramu amunnange akataimu kange data ebiseera mbeera nga onsasuddemu ekyo kastompa follow no subscribing ku YouTube channel, not following ku Facebook. Talent gyeri tukuza talent z'abaana nga bosobola okukibeera nga okitegeera. So embeera bweti bweri lights ndowooza mulaba waggulu wali bakyagezaako okubeera nga ekintu bakikwasaganya ne kati lwaki waganye tupik Yvonne mbadde bize nnyo esimu yabadde mu bbaaga nga sigiwulira munnaayo nonsonyiwa yabadde mu bbaaga.